Mu mwaka 1979 kati gy'emyaka 45 egyakayita Eklezia Katolika ko n'ekkanisa ya Uganda bagatta ekirowoozo ne batandika etterekero ly'eddagala ko n'ebikoso mu malwaliro ly'awamu lye baatuuma Joint Medical Stores. Bano ng'ogyeko okuguza amalwaliro amalala ag'obwannannyini bwe balina obuvunaanyizibwa obutuusa eddagala ko n'ebikosebwa ebirala mu malwaliro g'obukatolika ko n'obukristaayo agabunye eggwanga lyonna. Ng'omukaweefube olw'okumanya ng'ekitongole kino ekikola mu mirimu gyakyo, abakuli enzikiriza zombi olunaku olw'eggulo bakyaliddeko ekitebe ky'ekitongole kino ekisangibwa Ensambya okuwaamu n'abakiddukanya bamanye we batuuse ko n'okusoomozebwa kwe bayitamu. Ssentebe w'olukiiko olugatta abasumba ku ludda lw'Abakatolika olwa Episcopal Conference Dr. Anthony Zuwa agambye nti bazudde obwetaavu bw'okwongera ku malwaliro agali wansi w'Obukatolika mu ggwanga lyonna nga kw'ogasi n'okulongosa obuweereza ekitongole we kinaaweereza emyaka 50. Twagala okulaba nti mu kutuuka myaka 5 nga empeereza mu bifo ebyo eyongedde okulungiwa okulongooka, eddagala nga lifunika bulungi mu bantu abo, abaweereza nga bangi okusinga nga bwe bali. Obwetaavu buli waggulu nnyo, so nga ate ekyamazima GMS terina nsimbi sobola kutuuka ku buli omu, naye kyokka agamba nti obwavu obwefumbye ku bannayuganda buzibuwaza enzirukanya y'amalwaliro g'eddiini gonna. Abantu bangi obujjanjabi babwagala naye okusasula kwa mutawaana. Obwavu obungi mu nsi, abantu okusobola okuwaayo ssente okufuna ebyetaagisa nga tebakisobola bulungi. Ekyokubiri, eddagala ku bwalyo nalyo ligula ssente nnyingi nnyo. Bw'ong'oggyeko bino olw'ensasula enjaba y'amalwaliro gaabwe, abasawo bangi babadduseeko ekibalese nga bayagga. Osanga oluusi nga ffe tugunjula training abasawo oba bajja mu malwaliro gaffe ne bakolerayo omwaka ogwo gw'okwegezaamu, naye bwe bamala baba bagenda bugenzi ate mu luzungu ze muyita green pastures. Kyokka Kazimba agambye nti ng'oggyeko okusoomooza kwe bayitamu, bingi basobodde okutuukako mu bbanga ery'emyaka 45. basobodde n'okuyamba amalwaliro eyo mu byalo n'awala okufuna eddagala ate nga n'amalwaliro tegalina ssente, naye basobola okubawa ebbanja ne basobola okujjanjaba abantu oluvannyuma ne basasula ku ssente entonotono. Bildad Baguma akulira Joint Medical Stores agambye nti okusomooza kwe bakyasanze ly'eddagala etayise mu mitendera erijjudde katale ka Uganda. Wakyaliwo abantu abaleeta eddagala mu Uganda nga teriyise mu mitendera emituufu. Kubanga okuleeta eddagala mu Uganda lirina okuyita mu National Drug Authority n'eryekemera n'egamba nti lino eddagala ddungi ly'abantu kukozesebwa, naye waliwo abantu abamu oluusi abaleetamu eddagala nga teriyise mu channels ezo entuufu. Bwe ebyobulamu butateekebwamu nsimbi zimala, gukyali mutawaana munene nnyo eri ekisaawe kino mu ggwanga lyonna. Because we don't have a good system for health financing, people pay for health services out of pocket. That means that many people cannot actually afford to pay for what they receive. And it becomes also difficult then for facilities that get products from us to be able to get funds to pay for them. N'okutuusa olunaku olwaleero, Uganda ekyali mu lubu lw'amawanga omuli abantu abatayinza kwetuusako obujjanjabi bwe beetaaga, kale ng'okulwala oba okulwaza kye kimu ku bibonerezo ebisinga obukakali mu ggwanga lyattu Uganda. Samuel Sebuliba, agafeyo ku Spark TV.